Nga buli lunaku twetaaga abawuliriza obukadde n'obukadde bw'abawuliriza abali mu Uganda n'abali ebweru babeere nga bayinamu ekyokwenyumiriza n'ekyokuyiga. N'olwekyo mugenda kuba basomesa. Twagala abantu enkaaga muyambe nnyo okubeera nti musomesa abo millions ne millions ez'Abaganda n'abatali Baganda, abantu ba Buganda n'ebweru wa Buganda. N'olwekyo tumanye nti tuteekamu kyonna ekisoboka. Entanda enyuma nnyo ng'omuntu ebintu abisaza busaza ennyuma oba oyagala eremena kuggwa. Naye ate omuntu buli ekijja n'abeera paasi alekera bali ne batwala eba tevaayo bulungi. Ate naffe muba mutukola bubi, tuba tulowooza nti oba basozi bano tebaakola mulimu ogumala ku stage eri gye muvuddeko, kubanga tuba twagala bakolere ddala. Tugenda okugenda mu studio tugambe nti weewaawo. Njagala mmalirize n'ensonga y'ebirabo bino nti nga bwe mumanyi obulungi gye buvuddeko emyaka egy'emabega twali basanyufu nnyo, kubanga naffe twawangayo nga tulabira ddala nti omuntu tumuwayiredde ddala kugoba bwavu. Ofunye ettaka tukuteereddeko ne structure. Simanyi wano waliwo yali ayitiddeko mu St. Peters eyo tugyenyumirizaamu nnyo Bombo Kalule. Naye si kitwamuwa si kyekyo, twamuwa ttaka tonotono ne tumuteerako ne structure emu. Naye olw'okuba yali mukujjukujju nnyo, kati abayitawo musaiko kubanga mulaba empire. Era ndowooza kyekyo lwaki kati ye ssentebe w'Abamasaza, era kyekyo lwaki ndowooza yewe saza Kangaawo. Byonna ebyo muba mubiraba nti omuntu aba yalaga obubonero oba bwalaga. Amasomero twagazimba. Okuzimba kwaffe mwami kibi akyogeddeko nti bwe tukola obulungi tufuna abavujjirizi abatwegattako, nabo nga bajja kufuna value for money. Kizibu nnyo ffe okugamba nti buli kimu tunakikola ne tukituukiriza. Era kyensaba omulundi guno entanda tugyongeremu amaanyi okulaba nti esika abavujjirizi nga bwe twalina ab'omulundi ogwo abazimba amasomero. Si buli kaseera nti ebintu biribeera nga bwe biri bikyuka. Naye era ffe nga CBS tukyalwana nnyo okulaba nti omuzira mu bazira afuna ettaka, kuba ffe nga mu Buganda tumanyi nti ettaka kyekyobugagga ekisinga obunene. Newankubadde tuyinza oba tulina kubeera na busobozi kuga nti tunaagenda mu maaso ne tuteekako oba structure oba amaka gye twatandikira, naye tulina essuubi titujja kuddayo eyo gye twatandikira, kuba kyekyali ekiruubirirwa. Twagala omuntu abeere nga kyafunye nga ddala kyamaanyi. Ettaka kyamaanyi nnyo, kya bugagga. Naye era twagala nnyo tugatteko ebintu ebibaddewo mu Uganda ebya COVID. CBS baagigala luli emyaka ebiri, ate nagina emyaka egya COVID. Ebintu bikyuka, ate ne bikyuka nnyo. Naye era ffe tukyali bamalirivu nti twagala projekiti yaffe eno ey'entanda omuzira mu bazira abeere nga bw'avaayo yenyumiriza mu CBS abo bonna abalala ababayise mu ntanda. N'olwekyo nga bwe mumanyi nti olwaleero ndowooza nti ebimu ku bigenda okukolebwa wano munnamateeka wa CBS ono alina byajja okubayitiramu ebyo bye tugenda ndowooza okuteekako omukono okulaba enkolagana yaffe, kuba eno nkolagana. Era okutambuza puroguramu yonna eno yevunaanyizibwa ku nsonga eyo. Ebibuuzo byonna ebibuuzibwa mu ntanda CBS yevunaanyizibwako. CBS yevunaanyizibwa ku kulaga abawanguzi b'entanda eno n'okulonda ebirabo byonna ebigenda okuweebwa abawanguzi mu ntanda. Abamegganyi basuubirwa okugondera amateeka ge bagenda okusaako omukono lunaku olwaleero n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwonna nga bwe basuubirwa era nga bwe bagenda okulambikibwa abaddukanya puroguramu eyo kuva ku ntandikwa okutuukira ddala ku nkomerero.
era bw'ossa omukono ku kiwandiiko kino oba olaze nti ogenda kugondera byonna ebiri muno n'okweyama okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omumegganyi. Briefly byebyo ebiri muno, naye nsuubira bameka batamanyi Luzungu abatalutegeera bulungi olulimi Olungereza kubanga ekiwandiiko kino kiri mu Lungereza. Amateeka agatufuga gatulungamya okuwandika ebiwandiiko byonna mu lulimi luno. Abasatu naye nga byonna byogedde ebisinga ebiri mu kiwandiiko kino okuggyako nga mubiyiseemu nga mulaba ekitategeerekese kye tuyinza okukanya. Basatu abo bawanise emikono tujja kwongera okunyumyamu wano basatu ate munaba kusa mikono ku ndagaano. Mwebale Ssaabasajja Kabaka. Kasozi Robert, Chief Operations Officer wa CBS. Olwaleero mbaddewo ku lwa mukama wange Michael Kawoya Mwebe mu kutongoza entanda ya Buganda ey'omwaka guno gye tusuubira okutandika nga 7. Tubadde n'abantu baffe bagenda okwetabamu abantu 6 era tubadde tubalungamya mu ebyo ebisuubirwa n'emiganyulo gyonna egiri mu ntanda ya Buganda. Tubategeezezza lwaki CBS eteeka amaanyi mu ntanda ya Buganda. Tubajjukiza nti CBS bwe yali etandika, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagiragira okuteeka mu nkola ebintu nga okulaba nti olulimi Oluganda n'obulombolombo n'obuwangwa tubiteekako essira okulaba nti abantu ba Buganda, olw'okuba nti emyaka mingi Buganda yali bweri naye nga Obwakabaka bwali bwaggyibwawo. Kati CBS kigikakatako okulaba nti abantu abatalaba ku Bwakabaka mu mirembe giri nga buvuddewo tubatwala ne tubategeeza ebyo ebiruubirirwa oba enkola ez'Obwakabaka nga bwe byali ate n'okusingawo, kubanga omulembe omutebi ate guzze n'enkola nnyingi nnyo ezikulaakulanyiza Obwakabaka oba oli awo n'okusinga ku mbeera nga bwe yali. Ekyokubiri, tugezezza ekyatusabibwa kulaba nti abantu ba Buganda bava mu bwavu. Entanda ya Buganda eno kubo edduŋŋamu abantu be bayitamu okugaggawala. Omuwanguzi tasigala kyekimu. Emyaka gyonna tubadde tuwa abantu ettaka, buli muwanguzi yenna lyalifunye, naye ate waliwo abasukkuluma abaali abafuna omukisa ne bafuna amasomero ne bafuna amaka. Entanda eno abantu bafuniddemu ebintu bingi ebyokwekulaakulanya, n'olw'ensonga eyo twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okuba nti yakkiriza CBS okuba nti abantu be ebateekamu ebyo ebigenda obbakulaakulanya. Tubategeezezza okubeera obumu, kubanga era obumu mulamwa mukulu nnyo mu Bwakabaka. Twagala abantu nga bagenda okubeera enkaaga baveewo nga entanda bw'eneggwa bajja kuba nga bafuuse famire. Ate ekyo kibeere nga kyongera okubunya enjiri y'Obwakabaka, kubanga abantu abo bajja kuba nga beebuuzibwako eby'ensonga mu bika byabwe ne mu bitundu gye babeera. N'olwekyo ensonga eyo tugibategeezezza era tumanyi nti bajja gitwala mu maaso ensonga y'obumu esobole okuvaayo obulungi. Tumaliriza nga tubaagaliza buwanguzi. Tulabye nti abamu beetaba mu ntanda bakomyewo bukomi, naye ebibuuzo tebibeera bye bimu. N'olwekyo buli omu tumwagaliza buwanguzi anaasinga okuteekamu amaanyi, kubanga amaanyi gali mu kusoma nnyo, gali mu kunoonyereza. Oyo anaaba yeefubyeko tumanyi nti obuwanguzi bujja kuba bubwe. Ensonga y'entanda eno amakanda egasimba nnyo mu ensonga ssemasonga ey'olulimi, obuwangwa, obulombolombo n'ennono. Abantu abeetaba mu ntanda bayiga, bavaayo nga bayize ebyo ebigwa mu kkowa eryo lyenjogeddeko ery'obulombolombo n'obuwangwa n'olulimi. Ate mu ngeri y'emu n'abo abatega emikutu gyaffe nga CBS, BBS n'emitimbagano nabo beeyongera okumanya. Naddala ennaku zino tulina abaana baffe bangi abatamanyi lulimi. Kati CBS bw'eteekawo entanda eno, abantu bangi bafunamu okusomesebwa ne bategeera ebigambo by'Oluganda, ne bamanya obuwangwa, emikolo egy'okwanjula na biki byonna bya buwangwa, byonna bongera okubiyiga obulungi nga bayitira mu puroguramu eno ey'entanda. Ibrahim
omuzira nkima Munnakyaggwe. Tuzze mu ntanda 2024 ng'era mpeera nkolokoto nti entanda eno okusinziira ku lisaaki gwenkoze okunoonyereza kwenkoze ntuuse mu bifo ebyobuwangwa bingi nkoze lisaaki emala nsuubira nga Mukama ye mubeezi wange okuwangula entanda eno ya 2024 era Bannabuddu ababadde beesomye okugitwala ku luno maliridde nze mazeko nga muwogo waggulu nva wakati nku wansi mmere era nyongera okunoonyereza ku mulundi guli ekyannemesa kyali nti nakola lisaaki ebifo ebimu ne sibituukamu ebifo ebimu saabituukamu naye ku guno omulundi maliridde buli wamu nfeffesse okunoonyereza okumala okuwuliza pulogulaamu zaffe ezikwatagana ku ntanda mbadde nga ngoberera era nga nnoonya gye nsobola okujja amaanyi nsobole okubeera nga mpangula. Mukama nga ye mubeezi tusuubira ekirungi era Bannakyaggwe mbasaba okubeera nga mumpagira mumpagire tubeere bumu lisaaki yenna gw'oyina osobola okuleeta kuba okumanya tekuggwaayo oyinza okubeera n'ekintu ky'oyina ng'okimanyi ntuukirira tubeko wetutuuka banaatutwalako buli kimu batwale omupiira batwale n'entanda eno ku ntanda tugende nayo omwaka guno 2024. Amannya Pitibwa Lunkuse Jane okuva ku SMG Modern Plumbers mu Ndeeba nga twegasse ku CBS okwongera okutumbula olulimi Oluganda nga tutaddewo ebirabo ebyenjawulo nga water pumps okwongera okuzzaamu amaanyi abamegganyi baffe nga tubateeddewo water pumps ezo ng'ebirabo eri oyo abasinze pozi ekirala water pumps ezo ziyamba omuntu yenna ayagala okufukirira ennimiro tugeze oba oyinayo oluzzi lwo n'okusima enzizi tusima naye tugeze toluyina tulukusimira then n'okugyawo ago amazzi okugatambuza oba ogatwala mu nnimiro oba mu faamu oba ssomero tukikuyambako. Pumps ezo wabaayo eza sola ez'amasannyalaze n'ez'amafuta nga tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell okuliraanira ddala Shell mu Ndeeba. Erinnya Lubulwa Musa okuva e Kyaggwe ku kyalo Katoogo. Ndi musiimu nnyo okuba ndi omu ku nkaaga eyayiseemu kuba omumegganyi w'omwaka 2024. Ekimu ku byanzijeeyo okwetaba mu ntanda eno kuba mukadde waffe Katikkiro akitukubiriza bulijjo abavubuka okwenyigira mu kunyweza olulimi Oluganda ate n'okutumbula ennono zaffe era nsuubira nga Katonda ye mubeezi wange ngenda kwolesa ekisinga okuba ekirungi ku myaka gyange gino emivubuka ate tusobole okuba nga entanda edda Kyaggwe. Guno gwe Nnya Mpitibwa Lunkuse Janet nga nvudde ku SMG Modern Plumbers mu Ndeeba abakugu mu kufukirira ennimiro okusima enzizi okutunda solar pumps ez'amasannyalaze n'ez'amafuta nga twavuddeyo okudduukirira entanda ya Buganda engeri gyeri nti ebeesinze ku kutumbula olulimi Oluganda kale okulongera okulumanyisa abantu nga tutaddewo okuzzaamu abagundi baffe amaanyi tutaddewo water pumps 5 okuziwa abamegganyi baffe abanaaba basinze okutumbula olulimi Oluganda kuba gwe mulamwa gwaffe. Pumps ezo nga ziyambako omuntu yenna omulimi singa aba ayagala okutambuza amazzi okubaako wagajja n'agatwala. Naye mbakakasa nti ku luno bwe bigaana naye nga mmanyi tebigenda gana kuba nkoze okunoonyereza okumala nze wammwe teri mulala okuva Nakana Jude we yakwata ekyokubiri kati akati yakakwasa nze Kizito Innocent oweerukakka nzije nange ezigusa ensonga eyo naye ku luno nkakasa nti ngenda giggusa siri wakwata kyakubiri nga muganda wange Nakana Jude we yakoma. Erinnya Kamoga Kasajja kali wano okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi ku kyalo Namatendo Namayamba
ekituufu kiri nti 2024 bwe kataligirya kuba gwe mwaka gwangenze ogutaba gwansobi nkola bulungi nnyo ne ku luno bannabulemezi ku ntikko mbasuubiza birungi byereere era bwe kataligirya sobola okuba namba emu kubanga kisoboka awo okawa kyagaye naye mitendera gyonna nali ngikubye nabo bammanyi kuno bajje nga banywedde naye nga tebatamidde kubanga naakola ekyo nja mmusiguukulula bye byange ebyo Buddu nga nzize okuvuganya ku ntanda ya Buganda leero ku luno nange nja kufuukako omuzira mu bazira nga Katonda ye mubeezi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nannyondo Scovia. Nze Juliet Kasumba omuseenene nga bw'ogambye emyaka gyange mujagala 75 kubanga nazaalibwa mu 1949 ekindeese mu ntanda kwe kulaga abaana abawala n'abalenzi abakyali abato tewali kisasoboka obanga nange nkisobola lwaki bo tebakisobola essebo nsuubire okutuukira ddala ku ntikko kwateko ne Ssaabasajja mu ngalo nga nkwasa ekyapa kuba wadde ndi mukazi mukadde sifunanga ku kyapa nina puloti naye ng'ate nennyine puloti yagaana okumpa ekyapa era ayagala buli mwezi oba buli mwaka nsasule obusuulu esewo abo sibaagalira ddala kubanga kati ekizibu kye tulina olulimi lwaffe lugenda kubula baagala nnyo okwogera oluzungu bafeeyo nnyo okukuza olulimi lwaffe kubanga olulimi yeggwanga kati bwe najja wano okwewandiisa nva wano Mawokota naye ng'ewaffe gye nzaalibwa Buddu mu Mawokota wa Kayima wange anti nayogerako n'omwana wange yampa ssente ekizibu kyange kibadde kya ssente kubanga buli lwe mbadde nfuna ka pensioni kange nga kaggwera mu ddagala nze ndi mukazi mukadde ndi mulwadde miliyoni eggwawo mu ddagala era ne bwe bajja okutubala wali e Mawokota nabagamba nti banna mutwongere ku ssente ze batuwa mu pensioni tezitumala esewo